kwe yakoze ekiro. Kalamu teke. Amgeze gakali malamu. Amgeze switch kalamu. Karibu ya mtakawana. Kati embera gye tusanze munda eraze bulungi nti ddala oli yazze ng'ekigendererwa kyakusaanyawo woofiisi kubanga amasannyalaze go tegakyaliko okuteeberezebwa nti gabadde masannyalaze malamu era n'okwakagwaka naye mukama ayinza okuba nga yatukwatiddeko olw'oluggi lumu naye nga abali munda nammwe mukiwulira nti petroli yakola ki awunya n'olwekyo tujja kwebazaera kikati kyeraga nti petroli yeyakozeseddwa katebe kako kayidde ako kafe kakali kayidde kitegeeza omuliro ogusinga okuba ogw'amaanyi gwakomyawo wabweru wamulabye saasi nalayizibwa saasi ne Kyama Yosefu yaliwo n'abatuuze baaliwo mu bungi era twakola n'atendense lisiti kinyenyamizza nnyo nti wabaddewo ennyanirizza eno embi ennyo ennyaniriziddwa mu ofiisi ekitadde endowooza yange kinteekamu obweraliikirivu bwenjogera kati nkyasobeddwa ki ekiddako wakati eno sigino erina kyeraga tibatandise bwe bati oba banannumba waka wamukubo nga ntambula simanyi so nva waggulu nga nsaba gavumenti tutwala naddala diso waffe ne RDC kyeka twetagayo obukuumi ku kyalo kuno obw'amaanyi tukuumibwekoko ali na kino poliisi ekinoonyereze paka ku ntobo yakyo saagala ekireka kuba kintu kikulu nnyo ekyakoleddwa kirimu obutujju kwanza nkigerageranya ekyakolwa e Kasese okizza ofiisi petroli awunya mu ofiisi kitegeeza bakozesezza petroli awunya muna mumuwulidde amasannyalaze malamu gaabo mugalabye tegaliko buzibu ebyo bannange kutandika n'amannya ng'otunuddeko eno amannya Lubega Ronald defensi w'ekyalo kino babadde ekiro ssaawa nga 8 munnange omu nankubira essimu nti ofiisi bagyokyezza kyankubye wala kubanga natiddemu kuba ennaku zino babaddewo embeera etali entuufu waliwo abantu abajja ne batutiisatiisa bagezaako tuwooninga bajjako newano ku ofiisi bagezaako tuwooninga kyatiddemu kuba natidde n'okuva mu nnyumba kubira poliisi naye embeera eriwo yabyabufuzi waliwo kyamaani akagulupu akaagala omugamba akaagala bamukole byabaagala bo nga bo so nga ekintu ekyo baagala omukozesa kiri mu kkooti era bajjako awo batusalako emabegakaawo bagezaako tuwooninga tutiisatiisa olwekyo nga tusaba bakama baffe abatusingako gavumenti etuyambe tukuumi ku kyalo kuno nti weluyina akabondo akatusibyeko akanyaga ku kyalo kuno kabondo ako kakulirwani akabondo ako kakulibwa abami etuwulira mu kiboneka ewansi bakato n'abalala kyebaagala kyonna kyatulemye okutegeera kuba twabagamba mujje mutunnyonnyole ki kye mwagala
kituufu tetumanyi kituufu kye baagala naye ekigendererwa byabwe balina enkaayana z'ettaka awo nga ffe kooti yajja netutegeeza tekuliko interim order ettaka tetukkirizibwa kukolebwako ki ndagaano kati ndowooza bo olwokuba twagaana okukola endagaano ku ttaka eryo bayinza okuba balufudde olutalo mbeereeyo amanya Lubega Ronald defense w'ekyalo kino naye nga bbono bamukaaba anti era ebyokwerinda babaddewo obuzibuzibu obubaddewo okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega sijja kugamba nti birungi si birungi naye era bizimbiddwa ennyo ku guruupu ezo ezibadde mu kitundu naye olwokuba nti waliwo embeera enkyukakyuka y'obukulembeze ennaku zo chairman bamulayiza chairman yafunamu obuzibuzibu oli yaliko n'agamba kansooka enzire alinako gye yalaga n'awaayo obuyinza kugombola chairman saasi najja alayiza vice chairman n'amuwa sitampu obuyinza bonna naye ndowooza guruupu eyo oyinza okuba teyakkaanya nakuwaayo ki ate ono n'agezaako bba nti sinategeera kikye mu ŋŋamba amalo kyetegereza kirabe tunajja ayinza okuba ngenze Vincent Kiberu Muberu nga nakakwasibwa obukulembeze bw'ekitundu kino era njabalaga ebbaluwa eno kyebbaluwa eno mukama wange abaddeko kweyampera obuyinza nga handing over obuyinza obwo ku lunaku olwokubiri abakulu bajja wano ne bankwasa ebintu byonna ebya ofiisi mu butongole kyannaku nnyo kine wiiki tennawera nga ofiisi eno ekoleddwako obutujju ekikole kyakoleddwa nze ekibanga eky'obutujju tuyinza keera ntya n'oyo kya ofiisi terina musango kati nkwawula ntya n'abantu bali abakola obutujju ku baana b'essomero kuba kya bubi nnyo era nkubiriza gavumenti egyetuyambe obulamu bwaffe buli mu matigga ekyalo kyonna kiri mu matigga kwa waliwo kigurupu ekyajja nga nakatuula mu ofiisi omwo kibako ensonga zekireeta tubagamba nimusooke tulinde tukkakkane tutule mu ofiisi bulungi kigurupu ekyo kyagenda kyewera era nsuubira kisooka okuba nga kiri mu bikolwa ebyo ebyakoleddwa so nsaba gavumenti bakama waffe abali waggulu giso mutuyambe mutuwe obukuumi ekyalo kyaffe nga kitebenkeza bulungi nga tukikulembera tetwakedde enkya nituwamba buyinza bwatuweddwa buweerwa mu mirembe ensonga eyateekeddwa mu bbaluwa mukama wange yavudde ku kyalo kuno n'agenda ebukuya zisikayangako kuwamba buyinza ebbaluwa no yansanga amaka gange olidde sizze kulwana ntalo nze kukulembera abantu mu bulungi mu bwenkanya mu mirembe niwakyabe sinakirigeera bulungi nsuubira wali ettaka eriri wansi erikayanirwa wakati wa mwami Kasirye ne mukulu Domazi ava okwogera ettaka eyo kwekusinga okuva emirerembe so ettaka eyo tiba teritereezeddwa tujja kusigala nga tufuna ki obuzibu mu kitundu kino era nsaba poliisi ekintu kino ekikwate bulungi enoonyereze etuuke ku ntobo yaakyo n'ekibuzo kyakyobuuza kola kino kyakoleddwa kibi nnyo mbagambye kigeraganya ku butujju obwali e Kasese owulidde kwatuyinza keera nkya n'olukya ofiisi ebiwanika ebiriwo mu si byange bya gavumenti obyokyeza kigendwa kyo sikimanyi so nsaba gavumenti kubiriza bakama bange bali waggulu batuwa obukuumi obumala era ne poliisi enoonyereze kyo ekituuke wansi waakyo tubalina fitina lwaki bayokyeza ofiisi ate nga gye waddukira okuwaaba emisango ekituufu kiri nti ndi mupya sijja kwogera ku bya chairman sibimanyi okya ofiisi waffe kuba twamaze okulonda chairman omujja oli abaddeko abadde atukola obuvuyo bw'amaanyi ate mulesitambu wasingana wagikonerako naye twafunye abantu baffe abadde otutebenkeza ekitundu kyaffe ne babagamba mu ofiisi temujja kubeeramu ate era abakikoze era bakituukiriza abayogera nga tebajja kubeeramu adu eyabadde nga gundi omugundi we abadde amuddirira vice gwe twadde tugira atubeererawo kuba ono yadduka ine obubuye bwe yakola mu kitundu n'adduka era tetukyamulabako kitundu kyaffe tetubadde tetukyalina kinedduga tujja tubeera noono aliwo buvuyo ki bwe yakola
atuze nnyo amataka g'abantu ebikolo byasinziza okukola akola endagaano n'atunda emirundi ebiri ate olwesa ono yagulawo omulala ate n'aleeta omulala era n'asayininga ku ekyo ebiyonzo bembadde musingo. Amanya gange nze Masagazi Sylvester Domazo nga nsangibwa wano Nakabugo. Ofisi yaffe bagyokeza era nga omugira baawo twafunye obuzibu ofisi bagyokeza oluvannyuma lw'okufuna chairman waffe omupya abadde yakabeerako ennaku 2 zokka. Naye nga twatiddemu kubanga baafuna okulumbibwako abayaaya ababbi b'ettaka badde bakolagana ne chairman omukadde yadduse. Chairman we yaddukidde yabadde aweza emisango egisoba mu 100 ng'ate era zonna fayiro ziri sanctioned nga zimunoonya. Naye yasobodde okudduka n'agenda n'asuulawo entebe. Abakulu abo waggulu naye yawandiika yakola obuwandiike nti ye takyasobola kufuga era yagenda tuwulira nti yagenda Kasanda. Kakati awo abakulu abo waggulu ne basalawo oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa eyo ne basalawo bakakase vice we ku ntebe. Ekikoze obulungi ti vice entebe abadde office abadde yagyesamba olw'obuvuyo chairman we gy'abadde akola. Kale n'olwekyo vice bwe yawulidde nti baagala mukakasa n'abuuza oli yagenda nti yagenda n'agamba kanzije mpeereza abantu. Era naffe twamusanyukidde nnyo okujja naye ate ne kinyiiza abayaaya ababbi b'ettaka babadde akola nabo kubanga nze kennyini nze omu ku ba victim abaatwalibwako ettaka lyabwe yiika 2 nga ziri awo ku St. Malod. Mukyala Kasirye oba famire ya Kasirye gwe mumanyi nga watuweereza bakabbibwako ekazi eziwere 10 ng'ababbi abo be bamu abakolagana ne chairman oyo omukadde yavuddeko nga be babba ettaka ly'omukyalo oyo nange eryange ne balitwaliramu. Kale n'olwekyo tusuubira nti be bakoze kino kubanga tebannaweza nnaku 3 nga bazze wano ku office okutiisatiisa abapya abatandise okufuga ekyalo kino. Era tusuubira nti bayinza okuba be bakoze kino naye mujja kubanga mwogerako n'abakulembeze bajja kuba bababuulira ekituufu. Ekikolwa ekyababbi tusaba busabi gavumenti kubanga amayumba bagamenya. Ekikolwa kino ekyakoleddwa kiraga nti ekyalo kiri bubi era tusaba tuyambibwe. Tusaba abakulu abali waggulu abatwala security bajje bakwata abantu bangi nnyo basula mu nnyumba abantu 10 eyo emmanga eyo gye babba ettaka eyo emmanga eyo wakasiri abantu 10 basula mu nnyumba emu naye nga bonna emisana tebalina kye bakola. Security tusaba eveeyo ejje ekole etuyambe tutasika ababbi. Bwe bamala okubba ettaka babba n'amayumba g'abantu bagamenya. Kati era be bakoze kino olw'okuba munnaabwe yakoze eki yabasuddewo n'adduka n'agenda. Era ne bategeeza nti bajja kulwana okulaba nga ekitundu kiri bakisala ku Nakabugo bo beefuge. Ne bwe baneefuga obubbi bugenda kukomawa. Tusaba gavumenti eyingire mu kintu kino kubanga kino eno sayini eraga nti ffenna be babbako ettaka nga bwe bandaalika nange nti bajja kunzita kitegeeza nti nange bagenda kujja bayokye ewange kubanga bandaalika. Sekasi yennyini yandaalika nti bagenda kunjokya. Sekasi n'ekiboneka ekikoso ekyo kikulemberwani Sekasi n'ekiboneka be bandaalika nti bagenda kunzita era obudde bwonna bwenfa be baba banzise kubanga bantwalako yiika zange 2 ekigendererwa nga kyakunzita. Kati bwe bakola sayini eno y'okwokya office ng'ate bajja ne bawoninga nti temujja gibeeramu kitegeeza nti be bakikoze. Era tusaba tuyambibwe ekigurupu bawera abantu nga 10 emmanga eyo sina 10 kyokka bayinza okubawera 2 naye nga batulugunya abantu okutuuka ku ssaawa esembayo bakubbako ebintu byo ate n'okukuba ne bakukuba oleme kugenda kuwaaba kubanga nze bankozeeko buli fujja erya buli kika. Naye nsaba gavumenti etuyambe abasecurity mujje muyingire mu nsonga zino tusobole okufuna okuyambibwa n'ekyalo kitereere. Information nagifunye essaawa zaabadde 8:2 waliwo omutuuze omu nga neiba mu kitundu kino yankubidde essimu n'angamba woofiisi eggwawo etuntumuka omuliro. Era natutte obuvunaanyizibwa nenkubira ku bannange nenkubira ne OSI benneebaza basobodde okutuuka mu kitundu kino amangu era ne bagezaako okuzikiza omuliro naye nga tetunnamanya biri munda omuliro gwayingidde munda
tumanyi byayidde birimu tunaggulawo olw'ensonga tukyalinze ku poliisi tulabe kiki n'omuliro we gwatuuse. Tebibadde bibi okutwaliza awamu naye tulinamu emivuyo eyo giva ku ttaka. Waliwo ettaka lya mwami Kasirye ne mukulu Domazo naye ayinawo ettaka lye naye liriko abantu abakomawo ne bagamba nti bo babibanja. Abantu abo bebagezaako be balimu obugulumbo ne bannannyini ttaka. Mu mbeera yonna emisango eyo giri mu makooti era tusaba giggwe mu bwangu tufune omuntu anaaba awangudde omusango guno ekitundu ekijja okutereera. Mukama wange ayinza okuba nga yabaddemu n'obuzibu bwe ng'omuntu kuba ffe twalaba kiwandiiko ekyo n'agamba bannaaye nze obuyinza mbubalekedde naye ebikolwa byonna mbikwasizza Vice era naffe twaliwo n'abimukwasa yeeyongerayo gye yatugamba gye yalaga ekasanda kukuya. Naye waliwo gurupu etakkiriza ekyo naye nti nedda tulina okulwana kubanga ebisinga yabadde abimanyi ebyabwe nga bwe bitambula. Abaddemu n'emivuyo kirabika. Ebyemisango mbadde mbiwulira naye nga sisobola bibaako nnyo na bukakafu naye nga mbiwulira. Amazima gali nti nze oludde ekintu ekyo tulidde n'enviiri zivudde ku mutwe kubanga nasooka n'empulira mbu LS1 balonze chairman yajjudde mu chairman walabye eki mu bigere naku zibadde nga 3. Omanyi nze ebintu ebyo ntula nnyo obiteeka nnyo ku media ntula nnyo obiteekayo nnyo ku maleediyo embiteekayo nnyo nensalawo ekintu ekyo kiteekayo ne mbagamba naye tuba tusaba oba balonze chairman ekyalo kiramba kikuŋŋaane chairman tusobole okukola ki okumumanya. Nempulidde mboole omukadde yakutte stamp n'akola ki n'agiteekayo eno nate okuwulira mbu ati LS1 bakoze eki bakyokyezza kiba kitegeeza oli avuddeko ayina akabinja ke akakola ki akawakanyiza eno embeera ekoze eki eguddewo. Naye kino kimulaba kyekimu bwe bubbomu balibubaluka eri mu Kampala eri CBS bombo balibubaluka tuwaliwo njawulo nekino ekintu naye tubadde tusaba kino ekintu kino tuba kinyonyezerezebwe. Ali nekira kyengendo bagamba nze siri musajja wa mataka era siginirya ne mataka nange nalwa lumu omukyala yajja nayambadde ebyambalo bya black bayambadde ebyambalo bya black yansanga eri gyenkolera n'abuuza yali ku boda neyesabise bulungi n'abuuza nyagala kundagira kukubawa abaaba kumbe takimanyi ayogera nani nange nomugamba maama obadde ogamba ki tena ngamba nyagala abaaba ogera ne mungaba taliiwo naye LS1 nze tena ngamba nambuuza akolerawa ne mugamba luwa manga ne statement ya sosi negamba mbutali wale LS1 nze nangamba tebatta kibe tubanya kikononu lwandusu nebuzo omukyalo yannanga ki nange kye nakola ekintu kye bamaze okungamba ekintu ekyo nafuna wa boda ne mu 15 najja namulondola nagenda omulondola ku polisi y'okumwenda bamuyita Grace nze soko mutegeeza mama Grace kuina ko buzibe ziri mu ntowe za amataka ate dubo ziri ayina siri yange neje era ensonga enkulu mu byonna wadde okufa Katonda yasooka okufa nange nda kufa sawa yonna timutagenda kufa niyo omuntu yakoze kino ekintu kiba kitegeeza ayagala kubiza bintu bya gavumenti ebiru LS1 kwanga kati office ejuduma dizude ensonga za amataka wakusamanyikiddwa engalo zaki za amataka gwe nkuba kide ekintu kimu DPC bavuye bane bakolesa security emala security ekyabula mu wakiso wadela nakabugo kati tufesero na deri wansi bagala bakwata ababbi na shufu bayine ebintu ne bali bakanyama abo polisi batendo bata tubakulimba abo bagenzi wa polisi batya tubakwatwako bobuzume tuyina bakanyama bana bakoze jimu polisi tubakwata ako bakutta ababbi ekiro ne baganda babazibikira kigane kwenga fa abantu tubatyo bati bagamba ku yembeje tuduyinize nayo Kamanya amanya nze Rashid baba nga bulijjo gokosa ku media